Weta Giovanni. Olwo manya gwe bayitani awo omulala amaloboozi nga bonna bagira mu kifaananyi kyani kya mukulu Salongo ekimufuula ow'enkizo era kimufuula ow'enjawulo mu eyo leeni ye ya actions era awo we mugambira nti awo abakaguje kubanga amanyiwo era yategeerawo ne bavijje bano okwegeraageranya amaanyi gaabwe oyinza okuba nga akikola oluusi mu bukyamu lwaki nti buli omu alina obuzibu bukola ki ate era nga yakira ku munne ekyo ekintu kye kati bw'ogenda katandika butandisi Salongo n'omutuuza mu kategole ye eya action movie abagenda kubatta abajja bayuzaayuza kati obuzibu ebuli ne Father Kibi fine kyoyogera kituufu nti omukulu yabayisaamuko olugaayu oba yabiyisaamu eggaali ng'emu endala naye ate akaseera kano oli kyeyayogera yavaayo n'akimenyawo kati bw'obeera munnaddiini nga tukkiriza mu kusonyiwa ate tewandize Salongo omuteeka ku nninga Ebron Media wamu ne Focus TV kusaako engalo kusooka okusaasira baganda baffe abakolera mu kibuga wakati enkuba bikokyo etonnye era bwetwogera bali mu kufumbya miyaji bali mu kusena mu kibuga wakati awo buli nkuba weetonnya enkuba tebaako namungi tebaako namungi wa nkuba namutikwa w'enkuba atonnya ebikokyo mu lugano olw'ebuziba basaaseddeko nnyo baganda baffe abo era twongera okukubiriza nti bannange omukulu yabagamba kyamani waabwe nti abali mu basement bazeetegule kati wenjogerera mwina kuleko kakola tondeka nyuma naye manyi kyekitegeeza nga ke kalimu nagamba manyi kemwetegulewo wobadde oyiiza kale baganda baffe mwenna batugoberera ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo mwebalina okubeera nga mukikola abali ku Facebook abali ku TikTok abali ku YouTube n'abali ku Instagram wonna bw'osinziira okola kyamaanyi nnyo era tukwebaza okubeera nga okikola nze Ade Wilberforce Sekirime Muyanja nkujjukiza okubeera nga igwe ali ku mikutu gino nkugamba nti buli w'obeera nga olabye notification ku mikutu gyaffe kiberayo ate tonyigaako bunyizi n'ogenda labako olabe kiki tuba tuleese weewaawo okay welcome to the show my name is Ebron Brian leero tuze twogeremu ku nsonga waliwo ensonga ezigenda mu maaso wakati wa Father Kibi waliwo bavijje nawuta lwabaluseewo Junior abawagizi be bali mu kulumba Salongo katandika butandisi nga tuluddawa saba Junior film yakoze nakusaje kuterinya naga latest yageza mu kuyisaamu ko mukulu amaso simanyi oba walemwa ng'oli bukulu kankomaawo abagirabye naye kontemeremuko kale nintero yonna eva ludda waawe nze nganze mayina bagamba nti byempa ndowoozayo ate era ngivunaanyizibwako omuntu kati omuntu yena yina agoberera ebintu bye byetukola nkusaba nti buli wowulira omuntu notakkaanya naye osobola okweyambisa gye bayita message ey'omubulungi okomentinga n'ogamba nti okusinziira ku kino ne kino nze njogera bwe nti so igwe mwenna nga ogoberera abantu bano nkusaba nti bonna buli omu alina enkizo ku munne era bwe nabadde nze mpulira olutalo luno olugenda mu maaso infact nalabyeko BDM nga SMK agituddemu ne Moon ne Musimeya nga buli omu ali mu kuwandowooza ye naye bavijje bano nze omuntu ageraageranya bavijje ng'agamba ani asinga muwakanya buli walina obusobozi bwe baba bagaba awards nzijukira okubeera nga twagamba abateekamu categories ezaki bwe muwagwa ez'enjawulo lwaki bakola categories ezo ez'enjawulo nga tebali mu kwawardinga abayimbi katugeze nti buli omu alina general gy'akola ki gy'asobola so kakati
ne bavijje bano okwegeraageranya amaanyi gaabwe oyinza okuba nga akikola olusi mu bukyamu lwaki nti buli omu alina obuzibu bukola ki ate era nga yakira ku munne mwekyo ekintu kye. Kati bw'ogenda katandika butandisi salongo n'omutuuza mu kategore ye eya action movie aba agenda kubatta abajja bayuzaayuza era awo eyo leeni ye teryamuunyamu okakasa nti eyo leeni action yagiwamba ayinamu ne copies eziwera 4 nga vijje singa yogera amala kweyogerako linnya notegeera nti emi banansonyi omuuma ensonga nora yeyanjudde ogamba awo mukulu yagirimu waliwo beeta Jovan waliwo manya gwe bayitaani awo omulala amaloboozi nga bonna bagira mu kifaananyi kyani kya mukulu Salongo ekimufuula ow'enkizo era kimufuula ow'enjawulo mu eyo leeni ye ya actions era awo we mugambira nti awo abakaguje kubanga amanyiwo era yategeerawo. Then Junior ye yasooka n'amanya ekintu kimu. Junior tukirize tugaane nti attractinga nnyo abaana abali urban. Nana watu wanagamba wobo tutagana. Yes. Nateekamu kwegamba waayo obudde bungi okunnyonnyola olugero lwaki lwa sinema. So nga ate era ne vijjo yo Junior yasangawo kabejja saba vijjo gwe bayita vijje Mark. Omusomesa. In fact leeni ya vijje Mark yajjamu vijje Junior. Mark olw'okuba legend kati ye yaddako wa bali gwe mwoto gwe yalekera Junior. Otherwise Junior ye photocopy ya Mark. However Mark yali selective nnyo to extent nti waliwo movies yagananga n'okukola kuba nawulirako nali ndabako story yali ya 1 hour ina gundi yali amukyazizzaako ng'agamba nti ye yasookanga nnyo okumanya olugero lukwatagana ku ki tafubutuka kivola bastories zonna zirimu those inspirational message zirinamuko message eyo ezamu abantu amaanyi engero ayina engero ezo zeyakwatanga era okumanya omusajja ate yali akisussaamuko nga weba yali bya mu katabo agenda n'akola ki n'asoma akatabo we are born in 1919 Napoleon gonna pata kati bwe tugenda mu ezo firimu zezo ziri inspirational ez'ebyafaayo ez'obutabo ezo ki saaba vijje gwe mmanyi wa vijje yali kafu ye Mark newankubadde kati fe abamugobereranga ennyo titukyafunako ku version mpya naye nga yali wa tabu. So kakati muleeni eyo nemujja nemugenda mu Junior kati Junior najja n'akola ki n'ayoza mu kyoli kiringa amata okubanga gakava mu nte wakagakama ye Junior kye yakola yayiwamuko ekikopo ky'amazzi kimu kati bano vijja balimu eyo leeni abalala bo bateekamu birala 3 oba 2 ne bajungululamuko okutuuka ku extent kati kirekawo space eyo okubeera nti Junior saazo yaliwa yali mu maaso yali awo then nekugamba ne audiences zanjawulo muko kakati Junior bwajjaamu urban areas wa tabu era wa amaanyi neera mu bavubuka ababugumyeko kati tugenda tugeraageranya Uganda oba ensi yattu gye tulimu Uganda abavubuka abo si bangi nnyo abagumiziddwako enamba yaabwe ntono muko wakubalira kye yakola ate najja n'ataapinga ku masannyalaze ag'abantu abali ku digito abantu abali ku mitimbagano kivula bw'oba owulira muvize ayogera ku muno waki nti ye yakkiriza n'ataapinga ku masannyalaze aga kino ekitambula eky'online era muvize n'azikolera ku ki online era ne zitambula nnyo kati kimufuula ow'enkizo kivula baasobola oseetingawo enjogera waze tuyita talks nti buno bwe tugenda basalaasalamu obuntu ono alimu abo abaana era jokes zasuulamuko kiringa nga bojja mu byobufuzi mu politics nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera ebintu abaana ne bifuula topics ne babiddingana ne bisaasanya ku ki so nga ate politician mulala asobola okwogera the same thing nekitakola ki netamuwa amatu bwe tujja eno mu VJs kati Junior yoyo asetingawo talks era abantu nosanga badiscussinga byakoze ki nti ye musajja waffe sawa VJ
Jingo nti ye lenye yaba lyeri betugambye awe venjawulo eriwa vije Jingo audience ye asokutapinga ne mu town mu urban yo munyola babli mu urban ngabakola ki munyola nyangu wazula mbidongo wa kinyanya nyanya asokutapinga mu town era nabako bakola ki abamuli amatu so nga ate junior olwo jata tuka bino abantu abayinza okubeera nga bayinza tuwa endowooza yaabwe naye waliwo gy'otuuka ng'ojja bateeramu junior bakugamba ati kati vije kyono gwaleese osegedde so kati oli akuba kaalo ku kaalo so mbadde kuwa generals zaabwe kati vije SMK obi Nigeria bwe tujja wano SMK okumanya nga ate yatusumbuwa oba tusumbuyira ddala addira n'oluganda lwennyini n'aluvunula omwana oyo naye yakwata nnyo series ebi Nigeria era eddoboozi lye singa oluwulira mu nnyumba nga tonnalaba kyayogerera osobola okulowooza ali mu kwogera ki Nigeria kati awo n'awambawo era ebiseera bye Nigeria byakyakiranga ennyo wano saa zino byakendeeramuko weewaawo babiraba naye byakendeeramu okusinziira byali mu 2014 awo 2012 TV zabiraga nnyo fakiti waliwo TV nga buli ssaawa 3-4 ssaawa Nigeria makibamba nga kibeerawo kati ekyo kyafuula SMK w'amaanyi naye mu eyo kategori ssaawa zino mu bino oleeta ebina Uganda stories azigoberera nnyo era azaanukula bulungi eri abantu okubeera nga bazigoberera so bavije bangi naye nze kyendi mu kugezaako okulaba nga njagala Munnayuganda amanye nti kiba kibi nnyo geraageranya ekyennyanja okudduka ku lukalu nakweza empaka zokola ki yesawo yabagambye bonna abasobola era filimu ya Block Through yali science fiction ne yabasobola kyenyamba bwe tugenda mu gundi awo yalimbye Musalongo oyina obaako waliwo leeni wasobola okubeera nga wali ow'amaanyi olwo ne watali trust me singa ffe tutuula ku makya leero let's say it's a romantic movie eddoboozi n'owulira nga lya Jingo n'owulira n'omulala wa Junior nga at the moment gye tuli ntwalaga romantic ki ogenda wani sweet ogenda wani se ngenda wa Junior oba kuli sweet so weba action nga tuli mu kaseera akulaba action dusinzira ludda wa osala musazi ddiiro ng'odda wa Saalongo kuba eyo leeni yiye kati kye ndowoozaamu oba kye ŋŋamba nti kiba kibi nnyo ogeraageranyiza muntu nti buli wamu yakola ki yasinga wabula tukkirize nti buli omu alina kyakola ki kyamanyira buli omu alina wakakasa nsangawo muttirawo era bw'atuukamu eno leeni bw'oba atuukamu eno general ya movie awo nze nkira so bana bala bagoberera naye ndowooza abaana be twogedde saawa zino industry y'okwogerera mu kwogerera movie balaka bakyeriisa nkuulu ne bakyaliko ku top newankubadde nga waliwo omusajja abalekera omwagaanya bayita bijje yabalekirako omwagaanya ekyo kyenyiza okwogera ku nsonga eyo ey'abavijje naye nga olutalo lukyagenda mu maaso lwa nsonga buli omu ayagala okukakasa nze asinga ani asinga buzibu ki obwatuuse mu bannaddiini baffe Sekakiti wamu ne Father Chibi Sekakiti alina ebigambo byayogera emabegako awo ayinza oba musajja teyabyogera kugenderera kulumya kubeera mu vidiyo gye yakola after ng'amaze okyogera yeetonda kati nyinza okunenyamukko Father Chibi kyaliko lwasonga omuntu singa avaayo ne yeetonda publicly oba ojjayo okita because bye twogerako byali omugwakubiri tuli mugwakuna kati if I'm not mistaken tulako ennaku bbiri oba lumu twatubuyingidde ogwokola kiza kiseeko omwezi mutya mulamba n'omusobyo kati Father Chibi okuddamu n'akyanukula mu bannamawulire nga agezaako okwanukula kiri alinga ate ali mu kuzuukusa so ate singa yakizuukusa nga kyaziikira ng'oli teyeetonda ekyo twandibadde tukikola ki twandibadde tetumuyinaako buzibu naye kati obuzibu ebuli ne Father Chibi fine kyoyogera kituufu nti omukulu yabayisaamuko olugaayu oba yabayisaamu eggaali ng'emu endala naye ate akaseera kano oli
kye yayogera yavaayo n'akimenyawo yavaayo n'akimenyawo. Kati bw'obeera munnaddiini nga tukkiriza mu kusonyiwa ate tewandize saazi zo ng'omuteeka ku nninga kati we yavaayo ne yeetonda era addemu yeetonde. So Father Kibi kye yakoze ndowooza kali yayagadde kudda mu bannamawulire olw'ensonga munnamawulire ye tekimugaana kuwuza tetutankuddeyo ntalo naye ekituufu kyandibadde nti Father Kibi yandibadde abanyukula n'abagamba bannaaye ensonga eyo omukulu yavaayo era naddamu n'akola ki n'agyetondera. So Father Kibi kye yakoze ndowooza kwe kuzukusa ki n'ekirala kwatukula bannamawulire kuladde bakimubuuzizza ate nekigenda nekikola ki tukira okugamba omuntu nti ndowooza omutwe mutono ebigendamu bitono amanyi bitono kwabadde nkukusa mu ggaali nalabye abamuyisiza abamunafuyizza naye bonna bannaddiini. Father Kibi ono omugenda ne Sheikh Kiti oyo tujjukire nti nno abantu bamwagala nnyo bwe yavaayo mabegakaawo mu biseera bya politics naddala nga buli nsonga nteekako eddoboozi ate naye nadda ku sayidi yaki y'abantu. omanyi nagamba nti mu politics wano abantu bakweguza nga gwe tonabeeguza weewaawo ne baba Father Kibi ani Sheikh tannavaayo kugamba nti nze ndi wa Nuupu. The fact is byayogera bikiikirira bana endowooza yaffe bagamba nti tuli ba wansi abanyigizibwa bo bagamba waffe ate be basinga obungi ne ku social media okwo. Kati ate ababe bavaayo n'akola statement ng'abiri mukola ki omanyi nina mukko bantu bange agamba nti nze bikwatagana n'eddiini ebikwatagana n'amawanga sikola ki sibikommenti nga kolwa nsonga nti abantu bangi abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo, abantu bangi abalina amawanga ag'enjawulo nga singa ovaayo yinza okulumya omuntu omulala asonga atabadde akugoberera. Kati abaalumba Sheikh togamba nti bali ba Nuupu baba NRM wabula ekyo kyo kyabagatta wamu nsonga oba obalumbye kakota ogamba nti bagenda okusinza ebifaananyi ye nakubuuza lwaki ki ekibatwala e Mecca muba mugenze kisinkanayo ki kati kiba kireetawo entalo muki madiini. Nze ndowoozamu nti buli munnaddiini olw'okubeera twakkiriza nti ddiini za njawulo asigale muki muleeni ye kojja kugatatera okyogera ekyo ekigambo nti gwe Father ate lwaki oba ogenda okuwulirira abafumbo nga tubirina kaidiya yonna. Kati omuntu bw'ogenda nga gwe oli mukristaayo naye nga oyogerera nnyo ku Qur'ani era ogitemaatema bulere sooka otemeteme Bayibuli eyo osooka okakasa eyo. So Sheikh asooka adde nnyo mu Qur'ani ataanyenga eyo abantu bakole ki agitegeere bulungi so si kulumba bali olw'ensonga ki nti buli omu waali akkiriza nti we watuufu. Kati gwe bw'ovaayo n'olaga nti mmwe bye mukola bikyamu oba olumbye banno ate ndikyala bano abadde bakukkiririza mu social media tekibagaana kuyisaamu ggaali era saawa zino kati kyekiri ku ki social media kuyisaamu ggaali buli omu kulaga nti yalina ki yalina eryanyi. So kati Father Kibi ye kyeyazuukusizza kino kyekiri ekyaliwo oluli omukulu naye bw'anaaba awulidde nga ddala kyetaagisa okuddamu olw'omugamba nti omutwe mutono gulimu ebyokuyiga gulimu byategeera bitono naye n'ayanukula ffe nga abantu ab'akantu tukola ki nga batuwadde topic abakantu nga tukola nga tugenda mu maaso nga tubawa ebyokulaba. twebaze bakama baffe abatuukamu ssente aba Focus Service and Events abo no bagamba nti teweemenya balodire budget yonna gy'olina teweemenya gwe vaayo eri ogambe banenya ssente bweziti njagala ABCD vaayo bagambe njagala teekateeka kino naye nandikikoze ntya sobola kuyambako okutegekera oba okuteekateekera omukolo gwo the events planners era ate nekyakibakola si bakodo njewa tubawadde mulimu ate osobola obeebuuzaako at free cost kino tukikole tutya amagezi ne bagakuwa ku bwereere bw'oliba osiimye olikola ki olidda ne weebaza naye nga ne bannaffe aba Focus graphics and branding bagamba nti okutonaatona bw'oba oyagala ekintu kyonna kyonna ekyokuyiiya nga kikozesebwa wa kompyuta ng'eyo graphics waliwo abaana abagamba abagala customized gifts t-shirt eno nteekako ekifaananyi kyo t-shirt nteekako logo ya Eblon Media ekikopo ne kibeerako ekifaananyi ky'omuntu eyo nayo kategori gibaki gibali njagala business negalako ekipande ekinene bwe kityo eyo bonna aba Focus graphics and branding babikola ki babikola ku business card busitiiko bwate beerisankuli babuze kojja kagato babimanyizo ebyo babitereeza nnyo era babikola buli kimu bakikola bagala branding oyo kati nga Eblon Media bagala branding ya bulogo biki ebyo byonna babikolako so bagamba nti beyune
enamba z'essimu kwezi ku screen tubeere nga tutambula nabo mu buufu obw'okubeera nga okyusa omulimu weewaawo ate basajja baluyongo bo basense luddawa bwenkuba etonnye simalaako sikyalina kyembagamba kirala twabafunirako jakagato ne bagamba nti bazeokiika bamwekwate bamwerinne ye yajja n'abagamba toddamu kugenda waka omukazi neyeekweka ate abaana bakwanirize buli wodda nga oli lugojamye waka bakolaki atugenda okugamba ewaka saavayo okujja okwebaka newakana neebakayo ojja kugatagamba wakwa bicycle kick obeera gumite baluufuluufu nsonda kwe ngusonda babuuze nze yakolako ddala maladda so byebyo mu saidi eyo otherwise tugenda kusukawo nnyo wadde mulabi waffe nnyo tusagane mu vidiyo eziddako sign out kusubscribinga ku Focus TV yange bingi